Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Kubitieni media beyond the newsroom gwe mukutu kwoli mbalamusako nate abalungi abanda batera batugoberera ku makutu gwa feguno na ntameggo gukuwa ensonga nga wezitambula mu gwanga lya Uganda n'ensi yonna okutwaliza awamu. Essanyu jerere mu kibiina kya National Unity Platform kya Lwaddaaki omusango gwa wabirwa gy'olwo Ssenyonyi Besekezi ne banne ogw'okuba nti bo babeera nominated mu constituency Embu etaliyo Nakawa West nga kyokka eri Nakawa Division East nga bwe bya Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Kooti y'ensukulumu oba High Court ekoze ensala yaayo olunaku olwaleero kujaganya nga munnange yakimezezza okwenjala kwegamba bweba mmere n'engalo olya bw'okomba. George Ssenyonyi aliko ebigambo bingi byayogedde kyokka nno Muwanga Kivumbi ye tasigadde awo ayambalidde Anita Among olw'okubanga Anita Among yamuviirayo bwe yali ebutambala ate bwe po kyekimu kye yakoze ne bwe yabadde mu bitundu ebyawano Nakawa n'ayogerera Ssenyonyi y'amafuukuule. Nze Deni akuweereza King Saha aliko byakoze naye omulimu ogw'okuba essimu agukotte bukwaku. BTN Media kwe mukutu kwoli nkusaana obwombeefu obw'ekika ekyagulu video soko jimpere like bw'ojwa like ejja kudduka emisinde bingi etuuke ku research nom ate era mu ngeri yonna mu ngeri y'emu njagala okusaba gwenga gwe mulundi gw'ogusosola video zaffe twegatteko munnange subscribe to the channel obeere nga ate ofuna ensonga zonna nga bwe zitambula amalirali sana balirali kabisa namna hivyo. Nze Deni nzikiriza tusooke ne King Saha tulabe wano engeri gy'akubyemuko essemo ng'anoonya akalulu k'omukulembeze. Wow, what a friend. Yo, ghetto speaker. Chobo manya. Nkedde nga ndi mu mudi ya Waiswa Mufumbira. Nange gye sina namba z'ab'e Nakawa kampitire wano. Nsaba abantu b'e Nakawa akalulu ka Waiswa Mufumbira bamutulondere. Ate bakatukuumire nga 15 n'aka president batyo. Yeah man. Yeah man. Katusabe eddobozi etuuke ku bantu b'e Nakawa batulondera Alex Waiswa Mufumbira. Amasimu genakafuna leero simu eno yesimu ekyakola yesimu esinga amakulu simu ya mwezi. Yeah man. Basabika president basabika abakansala basabika ki gukoze ekyamakulu ate n'osabaka Alex Waiswa Mufumbira omusire wa Chobo manya nkedde n'enkuba essimu ataano eza president n'enziteeka wali utaka kati ngenda kuddamu ate mwongereyo endala nga 3 nkube 8 President enensonga togiwombyemu nnyo omutwe aganyabo ku mulundi guno egenda kugguka nkumanyiko kintu kimu nti bw'okwata mu katuseeseemu awulidde alandagana agamba gwe sooka odeke katuseeseemu. Oyo ye King Saha nkugambye akutte essimu n'agamba kati kambakubire mwenna abali e Nakawa mukawe Alex Waiswa Mufumbiro ate mukuuma akaloloke wabula ate teweerabira nti omukulembeze gw'olina olonda ye Kyagulanyi endamu. So kwegamba King Saha ye omulimu gw'onnoonya akalulu k'omukulembeze gukutte bukwaku. Lopu George Ssenyonyi Besekezi olunaku olwaleero waladdewo controversies nyingi n'ebigambo bingi ebyogerwa kyalwaddwaki kooti ekoze ensala yaayo. Kasooke tuwulire. This matter has wasted a lot of my time, of course resources, and we are glad that we have come to the end of this.
Joero Ssenyonyi mbu ensonga eno etuta obudde bwe bungi naye musanyufu nti Mungu ate yasobodde okuba nga agimaliriza. Kati kansooke nkuwe video eno eya Nalukoola. The petition which has been dismissed, it had no substance. It was skeletal. The petitioner intended to sneak into the legislature without mandate of the voters. That is mockery of democracy. It is contrary to the rule of law. That's why the judge has not found any difficulty while dismissing that petition. Thanks to God that he has not been made to suffer costs, but there was nothing from the beginning. It was just a mere misnomer. Nobody would be confused as to whether Nakawa West and Nakawa Division West constituencies are different. They are the same. We wonder why the petitioner brought that case without any cause of action. He had no right which had been infringed on. He has never suffered any prejudice. He wanted to enjoy a shortcut to Parliament. He should go and campaign and have a win as per the rules of democracy. I thank you. Kanso Elias Luyimbazi Nalukoola ngalo yawajoru Ssenyonyi agamba nti Ivan Bowe yayagadde okubeera nga yeesomola ayingire Parliament nga mwattu talondeddwa olw'okuba ayina ekituli kyayiseemu. N'agamba ebintu tebijja kukola bwe bityo era nga yeebaza Mungu olw'okuba nti wabaddewo ku nkola y'amateeka ku mulundi guno okulaba ng'ate obuwanguzi bwabwe budda mu mikono gyabwe era n'awa Ivan Bowe amagezi gabuwa nti munywanyi ddayo ewaka Nakawa West onoonye akalulu. Kati nno ekinnyumidde Lopcholo Ssenyonyi Besekezi ku mukutu gwo gwa X agambye bw'ati atutaleddeyo ekyawandiikibwa kiri mu Bayibuli Yeremiya essula esooka olunyiriri lw'okumirwa nti they will fight against you but they shall not prevail against you. Nti bajja kulwanyisa naye ebitala byabwe tebigenda kukukosa oba tebajja laba buwanguzi. For I am with you olw'okubanga ndi naawe declares the Lord. Bw'atyo bw'ayogera Mukama Katonda to deliver you okukuwonya. Kakati nagamba the effort of the applicant through this petition is an audacious attempt to sneak to Parliament to represent a group of people whose mandate he has not obtained. I agree with the council for the respondents that the Nakawa West constituency and Nakawa Division West constituency are one and the same but often used interchangeably. Okawulidde akantu ako. Then njagala soma wano ku ruling nkulage gyesomye wano ku number 20 ojja noonya ruling eno ogisomeko. Bagambye bwe bati nti the effort of the applicant through this petition is audacious attempt to sneak to Parliament to represent a group of people whose mandate he has not obtained. I agree with the council for the respondents that the Nakawa West and Nakawa West constituency and the Nakawa Division West constituency are one and the same but often used interchangeably. Akantu wako okawulira. Era nagamba it's also my observation that on page 27th of the electronic file of the petition form ND/U0, the petitioner, just like
all candidates was declared as a nominated, directly elected member of parliament candidate to represent Nakawa West constituency. Kati bino bo walinga atabikola ki ya atabiraba nakobewolera nti bwatunoddemu ku page number 27 ku lupapula olw'okumutimbagano tuyinza okuyita electronic nti ono naye bamunominatinga ng'omubaka wa Nakawa West constituency ate analusayiningako ekitegeeza naye omusango yawabira gubadde gumukwata lumu. Bw'atyo Joel Ssenyonyi ne banne bwe bafunye obuwanguzi. Baganda bange bino nno byo bibaddemu okwezooba bitya wuliriza lumbuye wano. Webungeredde olwalira nti Among yadaba nti ku ssaawa 4 kaba kaweddemu naye bwana mukulu w'essaza erya Electoral Commission Simon Byabakama Mbereju afunyemu akatengo. Bwafunamu akatengo kati wulira ekizzeeko. Anita Among bwategedde nti okusaba kwe yateeka mu kooti okusazaamu ebintu bya Joel Ssenyonyi era nga ne judgment mpandiiki nti Joel Ssenyonyi tateekeddwa kuggyibwa mu racing. Anita Among kyakoze mu kimanyi. Anita Among asindikidde Justice Collins Achiram oba Justice Collins Aseren kiri SCE RRAM oba Asram namusindikira message nga mutiisa ku judgment gyakozebwa petition obutaji dismissinga addemu overturning ruling eyo agambe nti Ssenyonyi gumutiisa kati wenzijidde ku mpewo kuno. Anita Among wali ku video eno. Anita Among speaker wali ku video eno. Njagala owakane nti bakusindikidde ruling eyo. Notiisa Justice Collins n'omugamba nti overturning ruling gyakoze ng'ekkiriza Joel Ssenyonyi osigala mu race. Kati essaawa zino bwe bikyuka ku makya oba ekiro kino kiba kitegeeza Anita Among omulamuzi either mugambi ogenda kuva mu office eyo oba kikinenge ekituufu kiri nti judgment efulumye egamba nti akuramu no si akuramu si akuramu judgment efulumye egamba nti Joel Ssenyonyi talina buzibu alina okusigala mu race eyo. Kati Anita Among agamba okulya n'okukomba essowaani eyo ruling alina gy'overturninga wetujjidde essaawa zino ku mpewo. Kati boba observings olwalire Nakawa mu campaign trail 7 gyakoze Nakawa mukyalo ono Mekako Sadolini Carolite n'abatulege Sorogeti Mama Birangirangi talina kyabulidde bantu b'Nakawa bonna abadde ku Joel Ssenyonyi buli kimu ng'ali ku Joel Ssenyonyi. Kale ebyo ndowooza mubiwulidde. Kaakati munywanyi ekintu kankuwe Anita Among owulire ng'ali Nakawa. I want to thank you for the support you've given us as Parliament of Uganda. Twagala okwebaza ffe support obuwangu amaanyi g'otuwadde nga Parliament ya Uganda. The money that you give us, people travel everywhere around the whole country, around the whole world. Ababaka Parliament batambula ne balambula ne balaba ensi yonna. And that money that you give Parliament, n'ensimbi ezo z'otuwanga Parliament, the money that you give Parliament also goes to leader of opposition. Era ensimbi ezo z'otuwa
n'akulira oludda oluvuganya mu Parliament Joel Ssenyonyi naye azifunako. The same money that goes to the Deputy Speaker's office is the same amount that goes to the leader of opposition, who is a member of Parliament of this area. Sente zezimu Oweekitiibwa Thomas Tayebwa azaafuna nga Deputy Speaker, era sente zezimu ne leader of opposition Mwami Joel Ssenyonyi zaafuna. But at the end of the day, they say they do not get money. But you do give us money, and they use that money. Ne bajja eno ne bakolokota ne bagamba tobawa wadde 10 naye sante twagala okukakasa Joel Ssenyonyi tuzimuwa. And that is the same money they move from here to America to everywhere to go and abuse the president. Weewuunya sente z'obawa mukama wange president ng'oyita mu Parliament ate ze bakozesa ogenda okusekeeterera eggwanga lyaffe mu mawanga ag'enjawulo. And I want to tell you, those people eat money and come and deceive you. Njagala bakakasa mu abantu b'e Nakawa, abantu abo bakufu balidde sente nnyingi naye oluveeyo nga bajja eno ng'ate bavuma gavumenti yaffe. Ate nga bo batambula butambuzi. They eat the money. Balya sente. They use the money to abuse us. Ate bazikozesa okutuvuma n'okutujjoola. And they are very rich, you see them like that, on government money. Ate ebyo n'abikola nga basinziira ku nsimbi zino gavumenti beziwa. Ayagala okubasaba. Support NRM candidates. Muwagire NRM. Who can be able to say the truth? Abasobola okwogera amazima. Who will not be stand and start abusing our old man? Abatagenda kusinziira ku sente ezo ate okuvuma. Mbo abatajja sinziira ku sente ezo vuma mukadde omusajja omukadde wa obugalo. Ewantu ng'olaba abasombi baba baawukana ku bawagizi ba bulijjo. Awo singa badde muwagizi nga muwagizi wa NRM singa owulira engalo kyekyo bazirya naye nabo bazze nga babawaddeyo ekitwalo baliwo bubeezi ate oba tebabakkiriza nakuvaawo bwe tubiwulira mbu temubakkiriza nakuvaawo naye essaawa y'olunaku luno olwaleero gwandaba ate era ngoberera ku Beyond the Newsroom. Njagala okutegeeza nti Anita Among afubye nnyo okubeera nga afumba muzeeyi n'okumulowoozesa nti byayogera bye bibe ebituufu all the time. Yet it's wrong. One, let me tell you this. Sente eziweebwa Parliament ne bwe baba bazeewola as a Uganda, not as Museveni the president. Wabula zeewolebwa nga Uganda era abazisasula yeffe. Twina the most expensive road in the world. The most expensive road. That is Entebbe Express. Buli mmotoka eyitako esasula 5,000. Zino zikago trucks esasula omutwalo. Olunaku miliyoni ne miliyoni za ssente eziva okwo mbu zisasulwa abakola oluguudo. Oluvaawo nga bagamba nti wakola enguudo. Baani abali mu kuzisasula. Yet the same amount of money, all that money, we pay taxes. The money that they give these MPs and so on, that is taxpayers' money, not General Museveni's money. I want you to note that from today onwards. Any single coin that a member of Parliament or any civil servant earns, it's from you, the taxpayers. It's your money, not the president or parliament's money. The only and only responsibility of a parliament kwe kutema budget. Era finance committee netandika zino zigenda ewa twagamba ziri bweziti zigende eno ne bweziti tuzilondodde tutya. Chovola bagamba ndi Museveni akozesa billions ebiri buli lunaku simanya 2.5 simanya how many billions. Ono bwebiti olunaku zivawa Parliament etema okusinzira ku sente za fawe w'omusolo. That's why usanga nga budget ino ne baganzi no tugenda zijjamu musolo zinendala tugenda kuzeewola bazeewolerani igwe.
okumanyanga sente zizo nti President Museveni bwakeresaayo lwaleero n'avaawo ebbanja lisigalawo era nga gwe agenda oddisasula mu nnansi. Lwaki takwata mu nsawo ye n'asasula amabanja ge yeewola? Anyway, kanveeyo ate munaagamba nti ddeniye manyi mundeekaanira nnyo. Naye wulira kano kannyumira Ssenyonyi kye yakola Among. The only visa you are concerned about is the visa to Bukedia. And so you don't care about the visas to the US and to the UK and so on. I'm now surprised why then you seem very bothered. Because if you say you only care about a visa to Bukedia, why do you seem very bothered and angry about this issue? I think it should not bother you, right, Honorable? I am not bothered at all. I am talking for 48 million Ugandans outside there. That's all right. And I am representing, I'm sitting on this seat for the 48 million Ugandans there. And secondly, I don't get handouts from those countries. There is an order. I don't know why someone wants to put the speaker on order. Right, Honorable Speaker, no one has said you get handouts from these countries. We are talking about... Order, Madam Speaker. Order. Right, Honorable Speaker, we are talking about the sanctions, which indicated corruption, Mabati theft, and all of these different things. That which you're saying is a different matter. I don't know if somebody is accusing you of getting handouts from these countries. That has not come up, and that's not the issue. For me, my concern is, if you're saying you only bothered about a visa to Bukedia, then you shouldn't be consumed by this issue, right, Honorable Speaker? You shouldn't. Among lwe bamuma visa, lwe bamuteekako envumbu nga terigenda Bungereza terigenda mu America n'ensi endala ezaamusaako envumbu oba sanctions. Yagamba ye tebimulya butamuwa visa zigenda mu America, visa yokka emulya bwe bamugiddwako yagenda Bukedia. Kati Ssenyonyi n'amugamba, maama, bwe kiba nti bwe kityo era naawe okimanyi bulungi nti ensonga kuteekesezaako envumbo ya buli ake nakubba mabaati ga Karamoja. Ewa balwana akasajja kaveeyo nga kankuwe Muwanga Kivumbi obaji naye akaye. You have no moral authority. Okulenya Muwanga, who are you? People power. Nalinda mushanwa. Neze mnyumba nange kukola ki? Nyumba nange kukola ki? People power. Hadi nze mumanyi. Nze tibantisa. Kanga. People power. Zenazali bagamba ko ku banene abayisa abantu obuki obubi nebe kuntanga yange genda kubera wali bugoye bebanzikanga abo ne banzita nabe bagala opikola buli kiro kya misana bamanyi neko gye mukola naye nze ndi musajja musiraamu Mukama Katonda yawa obulamu era yabukola ki abujjawo nebe be mwagambye Tibuta kujje wange musibire waka ne wange temwagala okujja ennaku zino munoonyeeyo tewali kyammwe nze sirina kintu kyonna kyekola ki kyenkoze nja kulwanirira ki bategeezezza mu nnaku ezitako ebbiri baagala kulya ku maka gange agawanye Butambala neye Kampala bazeeyo buba batiisetiise muleme kunnonda ne be bansiba ne be baze wange musigale nga muli bagumu mulwanirire ensi yammwe ennaku z'omwezi 15 mulonde Muwanga Kivumbi ayanukudde Anita Among n'amugamba ne bwe muba mumpambye ne bwe muba munzisa ne banzisa wali erugole Bannayuganda bamanye ekyokukola era bagenda kubeera nga bafuba nga balwana nga bafunvubira okufuna eddembe lyabwe eribagibwako.
Ulu kankuwani wano namboze twawulidde bagamba era byonna tubiwulira mbu nze nawandikira electoral commission mu kiti kyange nga kulembera NUPN mukono nanga mumpe ku mawulire amatuufu ne mubuulira byambu mbu bagambye nti akalubo munaamala okukalonda olw'eggulo nga mugudde box tulina osooka okazzaayo mu kompyuta nga tetunnakabala bituufu ebyo bwe biba bituufu bunaaba obululu obukyamu bunaaba buvuddewo okuyingira box nga ate ffenna weetuli awo tulondera mu lujjudde ensi yonna ng'eraba ate n'olyokoga nti onosanga akalulu muno kayisa mu kaguno kano kakyamu kano kompyuta tekalabye temukabala ate naddala ng'akalulu kogaana omaze nakulaba oli gwalonze ekirala abantu bebuuza ti akalulu bwe kaba kakyama neŋŋenda wali ne banteekamu kompyuta negamba ono nambooze ne bayuza akalulu kange ne bakateeka mu kompyuta ne bategeera nambooze yatutta akalulu namba 10 kati akakalulu kaba kakyali kakyama kubanga kirimanyibwa emirembe gyonna nti nambooze yatwala akalulu ki namba 10 era bali katunulako ne bagamba yatutte namba 10 ate yalonze gundi kati akakalulu kaba kakyali kakyama akalulu kekyama kavuddewo lwa kompyuta kintu ekyo kitubuzaabuza mu kompyuta bagenda kukeberamu muntu oba bagenda kukeberamu kalulu nti bakeberamu omuntu n'akalulu ke kubanga Nambooze ali so confused n'akalulu ke bagamba nti kana akalulu kakyama ate mwe mutugambe mugenda buzza mu byuma n'ebirala n'ebino n'ebiri Nambooze agamba kakiiko k'ebyokulonda you should watch out watch out mulya nnyama kamulabeko wano nateekayo mukaaga yeriyo era gwe munnamawulire genda namagoma yumeeya ye nakolera P7 amanya ekasirengandaali nenyigira lubiri SS kasirengandaali mu 86 mu 7 awamu nyingira S1 natandikira mu 1 uli kumanya tekikutiisiza anti aniga gwowulirayo kasirenganda alani ne kasirenganda obamanyiyo mu nsi nze kasirenganda ali oba nakujjamu kizibu kubanga ndi ku mazima natuula S6 gye baagala mu mannya geega mu 2011 neesimbawo nga Lord Kansala Honorable Alan Sewanyana na 2011 era ge mannya geegamu muli register yonna nondera ku Emirates mutawo zone katwettu ge mannya geegamu so kyamanya akakiiko k'ebyokulonda kandwisiza naye kanyambye kate marketing kubanga buli lunaku ensi eyogera ku nze Basudde yayimba nti walikola ekintu okulumya gundi n'oyamba ng'oyambe muyambe since then campaign zonna social media baani boogera kasirenganda mulya nnyama kati oluusi ngenda neŋŋamba naye ngenda campaign nga kibanga maze okunkavalinga so nze kyemmanyi akakiiko k'ebyokulonda kankawe time katukole ebyako saagala kubanga ndashinga kubanga mmanyi buli woobeera ku mazima malayika ne weebe kutwala otula butoza shahada nogamba ngenda kusingagana mukama katonda wange nze ngenda kusingagana nga 15 mbegayiridde desike esooka bagenda kukwasa obukonge busatu kuliko aka Robert Kyagulanyi Center mu presidenti wange akokubiri kakasirenganda ali erinnya eriri ku ballot paper akokusatu Malende ye tiimu yaffe akabonero ambulera namba 15 ku ballot paper kwendi neyanza mukulu mulyanya oyo no ye nganda mulyanyama ali bana batata munzikirize mbatere wano tusinkane nga Glode akkiriza nzadde ne BTN Media Beyond the Newsroom gwe mukoto kwali tusinkane ngo yali waggulu ate yakkiriza Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.